Emmotoka z'empaka zitegekeddwamu enkonta na esatu nnamba ku mulundi guno okusobola okwongera okussawo okuvuganya ssaako okunyumisa omuzannyo guno. Enkonta n'eziteereddwawo kuliko olutuumiddwa Premium Division nga luno lwakwetabamu abavuzi abanaamalira mu kifo ekisooka okutuuka ku ky'e12. Waliwo Division 1 nga zino zakwetabamu abanaamalira ku bifo okuva ku ky'e13 okutuuka ku kya25, so nga Division 2 yakwetabamu abavuzi ba motoka abamaze emyaka 2 nga tebavuga. Twayongeddemu ensengeka za mirundi esatu. Luli twalese tulina divisions naye twalese divisions zino okulaba nga tukwasaganya ensonga eno okwongera ebbugu mu muzannyo. Premium Division egenda kuba cream de la cream oba egundi yaffe ensukkulumu eno egenda kubeeramu erimu ba driver okuva ku nnamba emu paka ku 13. Abategesi bategeezezza ng'okukuuma obutebenkevu bwe kigenda okubeera ku mwanje ennyo era nga waliwo abatendekeddwa ku nsonga eno. Buli motoka eya rally erina okubeera ne kamera era nga tetusuubira kuddamu kulaba motoka nga teziri mu kamera olw'ensonga nti nsonga ya safety nti kino kijja kuyambako ku bulumulumulu bwe tubadde tulina nti abantu abamu basanga abantu ku kkubo basanga ente kituyamba ate okuba nga tutereezaamu awo. Empaka zino ezambalira rally zakubeera n'emikutu oba sections 2 ng'ogumu gutuumiddwa Charles Muhangi ate omulala gutuumiddwa Pole Pole nga bano bombi baaliko abakulembeze ba Mbarara Motor Club. Eno zino sections 2 zembagambyeko zatuumiddwa amannya g'abantu bano okubajjukira kuba baali bamemba b'amaanyi nnyo mu Mbarara. Charles Muhangi mwenna mumujjukira Nantameggwa w'emmotoka z'empaka ku lukalu lwa Africa mu 1999 oyo mumujjukira n'emmotoka ekika ky'ekitaagulo era aliko patroni wa kilabu eno. Ate ye Pole Pole naye yali mundu menye nnyo mu kilabu eno ya Mbarara Motor Club. Abategesi basuubizza nga bwe bagenda okwongera okutegeka empaka endala omwaka guno. Omuyetooloolo 7 ku championship yaffe wano eyawaka ku sayidi y'emmotoka ez'empaka, tulina 7 ku sayidi eya pikipiki. Egyo myetooloolo tulina disciplines ezazze okuli drifting